ogamba oti Jendi soda masa. onako lwaleero zizaayo emmotoka laneke gye yakuwa lwaki ekizizaayo emmotoka eno nsonga nyingi nnyo naye okumenyako entono laneke bwe yampa emmotoka kyebaliza mukama naye kyagenda okutandika nga wonanyumirwa emmotoka ndibagikuwadde naye nendaba ate nga naye tandisa okuleeta ebizibu soka ddala emmotoka eno yampiibwa nsinzira kutegeera kwange n'ebintu bye mbadde mbeeranira nakalina byayogera emmotoka yo idgye yankola okuwa emmotoka kitegeera kinkoledde nnyo nze nyanze kimpisizzaawo kitegeera era nibaza mukama nti kubanga nkola ki nakikola ekintu ekyo naye nga ndaba alina project ebintu byazimba which would have been okay naye nga tadisrespecting abantu emmotoka eno agimpa agizimiddeko kuva ku upcoming artist kabamulaga nti ye yalina kyeyampa okitegeera yalina kyeyampa tebalina kyebalina bamugamba zinakeera nenkola ebikisi emmotoka nemukumpa ekitiibwa biki okitegeera n'abayimbi bannange ne bakulu bannange nga bayisaamu amaaso kwegamba nendabanga munange nza okusinga ate okudisrespectinga enjiri okitegeera ne bakulu bange bembadde ndabagamba naye emmotoka eno kanzimugize iye kakati bwe twakyogerako ekyo naye mwana nomanyi emmotoka yino gikugiza ate ye nakitwala ki akitekinga pasoni nnyo tandika okugamba bange ekisona alina okumpa respect alina okukola byemugambye kubanga nakeera nemuwaki emmotoka omuntu agenda kugamba for example agenda gamba osinze sitaani lwakuba alina kyakuwadde yesu kristo yensonga lwaki ndiwa newankubadde nyinza okuba sirina byamaanyi nenzikiriza nti mungu ajja kolaki ajja tugabirira mu ngeri yonna nga bwatubireddewo so neŋŋamba ku lwekyo ne respect okubanga eweebwa gospel music engeri gyabadayisamu abayimbi ekendeere tegana emotoka kikantimugize ekitegeera ate munange ne bayibuli enyini nga kyeyogera katonda bayibuli egamba bw'ogabanga oba bw'osiba emikono guno tegukola ki tegutegeera omulala but Laneke has been up that which would have been okay but in a good way but not ate nga azaala wabalala okitegeera nga mulina kimu naŋŋamba nze kasitamba nga nina levikso okitegeera nembikami nga nendabanga ate mbanga afudde mu buyimbi bannange bakuba someone gave me something so you should disrespect them or something like that. Ffe mu balokole bwe tusiga tulina okuwa obujulizi. Bayibuli egamba sitaani tumuwangula olw'obujulizi bwe tuwa. Kaakati awaddeyo obujulizi nti ensi yonna yalaba ng'afuna emmotoka, which means people were talking. Okitegeera lwaki nogiza agiziza ku kamera. Levikson amanyi gye mbeera, he knows where I stay, he knows everything about me. Towamuwadde budde. Samuwadde budde because kambabulire kino omuntu muwadde emmotoka for 2 years agivuga 3 years. Okitegeera yali upcoming. Okitegeera kakati maybe mukama alina wamuyimusiza avuze ku ka Alfadi kati alaba atuuse. Abasajja bewa benzi bwe bazizaayo bewa amataka bagazaayo tolaba nti industry eba yakabi go eno gomanyi sitaani ka sitaani akaaba njagala ombulire kuba mwekana mwekoro sitaani aba ate beekuba bewa benzi bwe bazizaayo go tolaba nti no kati eno film star lwaki mukujumudiza ate oyise bamawulire wandigite kwasi n'ogimu. Unfortunately yabadina idea yaabwe okitegeera oba bwe namugambye akime emmotoka oba nze nyimutwalire newe n'agamba nedda n'asindika kaye ngimuwe kaye agimutwalire kaye wisdom okwano gwe nanga ngimuwa kikole ki agimutwalire kaye nyini n'agamba emmotoka eyo bagitwera mu ki mu mawulire okitegeera which is something he really loves okubeera mu mawulire okitegeera ningamba katuyite abantu abaaliwo nediza emmotoka ye kubanga yagituwera mu mawulire era n'olunaku yali agireeta yaŋŋamba kubira bannamawulire bajje okitegeera which I think would have given me anyway kati ngamba why tukole nga bwakyagala okitegeera because era mwaliwo agimpa sikekyo ojogola bidaba bayise birewo but with a good heart, with a very, very good heart. Waliwo ebigambibwa nti nno tokkiriza mu bukulembeze bwe ensonga lwaki maybe na kino kikoze.
ekyo tekiri awo naye mbadde mpuliranga ebintu bingi nnyo ate ne tugezaako mu sitting down. Obukulembeze obwo bwali bwe buti. Obukulembeze yali idea nti tuteekewo abantu for 6 months then tulonde okitegeera tewali nti waliwo yalondebwa because nange mwenyini banteekako kuki obukulembeze okitegeera si bya bukulembeze but still era nawe waliwo engeri gy'abantu gye badde perspection engeri gye bamutwalamu okitegeera which was not good okitegeera nga bagalaba abamisrepresenting whereby we need to be Christians okitegeera however poor you are, however small you are, we need to respect because Jesus has never disrespected anybody. Ono si muwogo olaba president Museveni okufukamira omusajja olaba president Museveni yagaba obugaali bala munafukamira ze bampadde convertible lwaki sifukamira omanyi okuwa benzi n'emizimu gyonna egibadde gikyakuliko gibula. Muganda wange Jova kugamba otyo naneeko oyo bamafiya muvimbisizza nsonga ntono nnyo eyo munoonyeeko noonyaako kubanga nze mbadde sibyeyingizangamu naye kati ate kati eyo nsonga ntono laneeke eyo nsonga ntono nnyo kukuba okitegeera nali nkubyeko so okudamu nenkugalamiza nenkukuba kati saswa kukuba nze kakati wakati ogezegeze nemu wali miguwa naye kati ogezegeze namu kati ngena kukwatira abana baroyo ame tukugalamize nkukuba emigga egikugunjula eryo effujjo lyetaaga kuba mpi kati wootuusira neeke oli wakuba wootuuse oli wakuba kati weetondere. Before I do, I'm going to call a press conference. Yes, I'm going to sigena ku secular media yonna but I'll make sure akavuyo ojja kukakkana kati kuba kati abaana baleka buli mwana akakutya buli mwana akula bulala eno audio njikoze ekifanye ngena natambula njagala bagikutuuseeko yiyo laneeke weetondera abantu oba sekyo nja kukwata nkwesabulire weetondera abantu oba sekyo ngenda nze mwennyini nze kamwa kogera King of Radio ndi wane na mirembe jangu givuge moto kojje kati jangu bine bintu bireka tubijjemu okusaaga mwana togenda ku dividing abantu na mwoyo gwa divisionism goli nawo gwokulwana walwana kedda walwana ko ne Seko Martin walwana ko ne Twina Herbert wakuba kizito muzibe balaba ogenda okuva mu kuyima nga basumba bona tokyayimba wantu wonnango bakubye olwanya nabo osaba sente sibanya bitu basasula n'olwana nabo n'okwata obubbo bikibi kikumira ko sera tokyasola kulinya ebyo nebe nambi manyi kati bwino nyina mungi muganda wange okitegedde tobulira nani musumba wo nakulabye ugamba muno simanyi osabira wa Senyonga osabiddeyo mu covid okitegedde so kati omuntu yali yava mu bulokole tosobola ate kukulembera abantu babadde basaba kati atolesa omwoyo gwo ku dividing abantu okuba abantu eno audio yiyo teri yali ampulideko nga nvuddeko waya nga nkyankalanye naye leero ogenda kunzijamu some difference kati ke kaseera you either step down and apologize to people. We're tired of your nonsense. We are tired of your nonsense. Nze King of Radio. Enamba yange 0700735965. Mbira na mirembe kasoze na mirembe. Jangu oyagala nakukubako nsobola okuddamu. Okitegeera